po jako akawuwo. Abalamuzi be batini, abalamuzi batayagala kukola mirimu gyabwe. Embeera y'abasibe mu makomero okwetooloola eggwanga eyungula ezziga era nga alipoota z'akakiiko akavunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu nnyingi ezize zikolebwa ng'ebigenda mu maaso mu makomera tebisanyusa okuggyako okulinyirya eddembe ly'obuntu. Embeera egitwala abasibe bangi nnyo kuba congested. Abasibe kubanga balima bafuna kitono. Abasibe okubanga baludde ku limandi nga tebawozesebwa ate bangi nnyo. Amakomera embeera mabi kubanga tutwandibadde kuba kati tulaba olwalera amakomera baagala kuzimba makomera malala. Singa tuwewula loodi eri makomera gano abantu bano abatagendanga mu kooti bangi nnyo. Singa bagenda mu kooti abalina obusango obutonotono ne bateebwa balala ne basalirwa kugamba tewandibaddeyo congestion. Omuntu okutandika osula ku lubiriizi basula in shifts bakuba akadde ne bakyusa oludda ne bakuba akadde ne bakyusa oludda ogenda otuuka ku kukomera ly'ekitalya ng'alina ku accommodatinga abasibe 2,000 ripooti we ziraga niyo otuukayo bali mu 3,000 bali mu 4,000. Olunaku olwaleero abaka ba palamenti ku kakiiko akavunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu ka Parliamentary Committee on Human Rights kasinkanya abakulu okuva mu kitongole ky'amakomera okuttanya ku nsonga ez'enjawulo saako ebikolwa ebitali bimu ebigenda mu maaso mu makomera okwetooloola eggwanga. It is true that like any other government entities, the budget that we operate will never be enough because we have to go by priorities. But whatever it is given to us also, we are saying we are able to show for it that there is money given to us, this is what we have done with it, and probably we request for more if the national budget allows. Otherwise, we don't operate outside the national budget. We don't. Tulina report tugenda gitwala ku floor. Tuweeyo report eyo mu mbeera kuba report almost ewedde. Tukyalidde amakomera agasinga obungi tukirabye katugenda kitwala ku floor palamenti esalewo embeera eyo nga wenabekozeki. Indya y'abasibe saako n'engeri gye beebakamu yadde nga bakudde ekitongole ky'amakomera bagamba nti nnungi naye ababaka bagamba nti okusinziira ku ebyo bye bazuula bye baali batambuddeko mu makomera ag'enjawulo byalivaako n'ebikolwa ebikyamu gamba ng'ebisiyaga okweyolekera mu basibe ng'omubaka wa Nakaseke Central Honorable Alan Mayanja bw'annyonnyola. Amakomera gonna ogatuukako abantu basula besikwizinze. Tulina n'ekirowoozo ekirowooza nti makomera g'abasajja kino kiyinza okuleeta embeera ey'ebisiyaga kubanga lwaki buli omu yeetunuddemu buli omu ali ku munne mukyuka sayidi kati mu mbeera eyo bw'ogamba nti ebisiyaga biri makomera oyinza obutakirulinga out lwaki kuba omuntu abeera tempted omuntu abeera ne feeling so mu mbeera eyo kati amaliriza Sodomu oba ebisiyaga biri promoted mu makomera gano bakubeera nga gali congested naye ng'obuzibu bwonna buva mu side y'okubeera nga abalamuzi tebakoze envunaanyizibwa bwabwe okulaba nga amakomera gano gabeera decongested. Kyokka obuzibu ababaka bano saako n'abaddukanya ekitongole ky'amakomera babutadde ku kitongole ekiramuzi kye bagamba nti kisusse okukandaliriza emisango gy'abasibe ne batatwalibwa mu kkooti kwozesebwa ekireetedde n'omuwendo ogw'abasibe okusukkirira mu makomera. Judiciary evunanyizibwa ku basibe abo bo baba bakuumi n'olwekyo abasibe okuwera bangi nnyo ate ng'embeera y'amakomera go matono nnyo gali squeezed kuba batuwadde nga ketalya erisapulidde okubeera n'abasibe 2,000 kati eri mu 3,000 nti ebyo nakivudde one ku bantu okweyongera emisango ate judiciary neeba nga tekola kimala. Singa tuwewula loodi eri makomera gano abantu bano abatagendanga mu kooti bangi nnyo. Singa bagenda mu kooti abalina obusango obutonotono ne bateebwa balala ne basalirwa kugamba tewandibaddeyo congestion. Omuntu okutandika osula ku lubiriizi basula in shifts
ne bakuba akadde ne bakyusa oludda, ne bakuba akadde ne bakyusa oludda. Mu mateeka siringi 65 ze zirambikibwa okuweebwa omusibe abeera afulumiziddwa mu kkomera okugenda okupakasa, wabula ng'okusinziira ku babaka ba palamenti ensimbi zino ntono nnyo bw'ogeraageranya n'emirimu abasibe bano gye bakola ssaako obuvunaanyizibwa bwe balina mu maka gye baava. Ye nga akkirizibwa kufuna 65 lwokka nakulyayo mmere nakukola kino ebyo byonna bye tubadde tutunuulira ne batugamba nti beeki babikola abasibe bakola ebweru, abasibe bakola ki, bakola hard labor, what have you, naye nabo bafunayo akasente. Abantu prizoni zonna gye ziri abantu bano nga bapangisiddwa abasibe okukola ddala bafuna ekyo kye balina okufuna. Akasente bwe baba nga oli ompangisiza buli musibe mutwalo kyokka ate noono abawerekera olina okumuwaayo ezasigala, olina okumuwaayo ensimbi endala simanyi ez'okukuuma. Kugamba ng'olaba waliwo oba oliawo okulinyirira eddembe ly'omuntu okubeera nga tasasulwa kimala. Tetugamba nti abasibe bongere okugenda mu makomera basobole okusasulwa, ne tulowooza eyo service gye bawaddeyo bagiwaayo ku lwa gavumenti. We want this improved. We want this improved to make sense, to make economic sense. We want it to reflect actual reward for labor. Ndi Sarah Nandawula kula ABS TV Jakakawuwo. Ogenda otuuka ku kkomera ly'Ekitalya nga lirina ku accommodatinga abasibe 2,000 ripooti we ziraga, naye otuukayo bali mu 3,000 bali mu 4,000. Amakomera gonna ogatuukako abantu